Omunnayuganda asse abantu mu bed space mu kibuga ekya Dubai. Omuntu atali omu abatali babiri. Wabula ng'ate alese nga bannayuganda banne beebuuza ono ayina kigendererwa ki? Lwaki agezezzaako okutta bannayuganda banne bonna bonna abasula mu kizimbe kino? Ye ng'abannayuganda bayina obukyayi baamukola ki? Naffe kye tugenda okuba nga tutunulamu olunaku olwaleero, wabula ng'ate wano we neeyongerera obbagamba nti mutye nnyo abantu, mutye nnyo ekitonde kye bayita omuntu. Omuntu kintu kizibu nnyo, omuntu kisolo ekibi ennyo, anti kyo tekiyinaako kkala, nti ono mweru, nti ono muddugavu, ono muganda wange, ono mukwano gwange. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, ekigambo weekiri subscribe, waliwo n'akadaawo waggulu akadde kakoonemu weppa, w'onookakoona mu buli video yonna yonna gye nteekako eno channel egenda kujja nga notification, bakusindikira obubaka bakugambe tutaddeyo video empya. Wabula ate kikkakatako okkomentinga ng'ggwe omu atuula kakiiko ka channel yaffe eno, komentinga tumanye endowooza yo ku butambi bwe tuteekayo. Ate gy'okoma okkomentinga gye tukoma okumanya endowooza yo, ate era teekako naawe okusomesa abantu abalala nga weeyambisa comment section. Ayagala omutumirako tusindikire message ku YouTube channel yaffe, tugenda kuba message eyo tugifuna tukutumireko mu bunnambiro. Ate era ayagala okunsanga ku mitimbagano emirala kwendi ku Facebook nkosa Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita page, Sheila Adita 1, ku Snapchat Sheila Adita page, Instagram Sheila Adita page. Jangu obeerenga onoonyako tuwaye. Katugendeko mu video eno ate era tubeerenga tukomawo. Munansonyiwa video eno kikoze kiro simanyi matandikira naye buli muntu awangalanya mu bed space tandika okubeera omwegendereza ku mmere gy'ofumba. Si buli muntu gw'olaba nti akwagala. Abantu bangi batulinako obukyayi naye nga takumanyi, temulina kibagatta, mweraba bwerabi naye omuntu akulinako obusungu. Nina omukyala afumba mmere mu Dubai wano, mbava kwogera naye. Omuntu yakutte n'ayiwa Clorox mwena mumanyi akutte ebintu n'amuyiwa mu nva z'afumba. Enva ezo z'afumba azifumbira abantu, koze omukyalo yatunda mmere agipaakinga n'agiguza abantu. Naye oli yakutte Clorox n'amuyiwa mu mmere mu nva. Sajja tuliwaziwa atukako ekikyamu bisobole okudda bimukyukire. Olw'okuba ono tomwagala, osazeewo n'emmere gy'agenda okugaba ogiteekemu Clorox, kale ati sikyatta abantu kimuddire, akosa abantu kimuddire. Buno obukyayi mubuggyawa, mubusuubulawa. Omuntu otuuka okumukola ekintu ekifaanana bwe kiti yakukola ki? Ekisinga okuwunyisa abaabimukoze ba mu nju gy'abeera nabo, because bamuwalana mbu lwaki afumba emmere nga talina layisinsi. Kankubuuze, layisinsi ya nnyoko ya kitaawo. Okuba ne layisinsi oba tagirina, gwe kikwatirako wa? Kale bw'akeera ku makya n'akola layisinsi leero, gavumenti erina ssente zegenda okuwaako gwo omutemu ogwo. Oli yafumbirawo yafumba emmere, Mukama n'amubulesinga n'ayitawo n'afuna riziki. Gwani akugaanya okutandika okusinga omutteekako obukyayi n'ensigo? Bana Abannayuganda muggyemu emitima emibi. Kale wadde ogenda kutta abantu simply because olina akasajja ku mutima. Bane mwegendereze, tofumba mmere mulekaawo. Oluusi emmere bw'odda mu fridge gireke gyesonyiwe. Buy fresh food. Lya bwe gulimu okomaawo ogende naye omuntu kyakufa. Kuba katono mu Dubai olaba omuntu abeera talina ddagala nti agenda kulooga, talina gyagenda kulijja, teri taale gyagenda ddiruka. Oluusi omuntu awanja okutransportinga okuleeta naye asobola okuteeka Clorox mu mmere nga kye babadde bakoze.
Astagfirullah. Njagala buli ekikoze ofe. Kansuubire vidiyo eno abasinga mwenna mwabadde mugirabye. Akatambi ako kakoleddwa mwana mulenzi Timo awangaalira mu kibuga ekya Dubai. Ono nno yavuddeyo n'awa ensonga ze, n'awa obubaka teekako n'okulabula mwenna Abannayuganda abali e Bulaaya. Era nga yakoze vidiyo eno mu kutya okw'amaanyi ng'agamba nti ye atidde ekintu nga bwe kiti abadde takirabangako era abadde takisuubira. Ekintu nga kino eno nze ndaba kya bukambwe nnyo, kya butiitiizi nnyo, kya butemu nnyo, kintu kibi nnyo, tekisaana kukolebwa muntu yenna. Bannange obwo buba bukyayi obwa waggulu. Kambajjukizeeko omwaka oguyise oba omwaka gumu emabega nabaterayoko akatambi aka mwana muwala eyatta mukwano gwe gyansonga ensaalwa. Abaana Abannayuganda abali e Bulaaya mwegendereze nnyo Bannayuganda bannammwe. Mwegendereze nnyo the people that you do associate with. Mwegendereze nnyo abantu be mubeera nabo. Mwegendereze nnyo emikwano gye muteeka mu bulamu bwammwe. Ate na ne tubasaba ne tubagamba however much you've made friends, ebintu ebimu byekuumire nga ggwe omuntu, you don't have to share with anyone. Gy'okoma okusharinga your achievements, gy'okoma okusharinga essanyu lyo, you're creating a lot of enemies for yourself. Oyita abalabe bangi nnyo okujja mu bulamu bwo, the enemies that you don't know how you're going to fight them. Era ne tubasaba ne tubagamba nti gw'okusirikako toyina kyogenda kubeera. We get friends, we be with friends, nenga tulina emikwano egitatugamba their next moves. Baba n'ensonga why they don't tell us. Baba n'ensonga lwaki tebatugamba. Baba n'ensonga lwaki batunyumiza ebyo bye twagala kuwulira. Olw'ensonga some people baakira ku makya ne bakitegeera nti omukwano is not someone you should trust or a person you have to trust. Tubeera n'emikwano neffe tulondamu emikwano tugigamba ki. You can decide to tell them, you can decide to keep quiet. Osobola omunyumiza ekintu ng'omanyi w'oba okimulumiza okinyumiriza tagenda kulumwa, oba asanyuka asanyusike, oba anyiiga akole ki anyiige, naye ggwe ne weesanga nga buli kimu okyogedde. Omuntu oyo oba omuleetera omutima omubi. Abantu abasinga bayina envy ku mitima gyabwe, bayina jealousy ku mitima gyabwe, so mwerondemu. N'ekirala kye njagala okubagamba abaana abakola e Bulaaya, mukomye ku mitima emibi. Toyina nsonga ekuttisa banno nga mwenna mwajja kukola. Toyina nsonga ekuliisaamu Munnayuganda munno olukwe. Kuba at the end of the day mwenna muli bagwira. Ensi ezo ze mulimu teziwa green card, teziwa butuuze. Ogendayo, you work, you come home. You work, you come home. Ekirala ensi eno tegulwa. Ne bw'onoosalawo okutta abo bolowooza nti be bakusinga oba bakusinzeeko oba bootayagala, how many people boogenda okujja mu bulamu bw'ensi olw'okuba bakusinga? Gw'osazeewo mu bulamu obeere mutemu olw'okuba toyagaliza, osazeewo mu bulamu otte buli gw'olowooza nti yakusinga. Gw'olaba ekyo kye kikusanyusa. Nze mbadde ndowooza okusinga okukola ebintu ebyo byonna mudde eri Katonda. Kolako ebisobose, ebitasobose bireke. Don't compete with anyone. Njagala obeere ng'okimanyi nti buli omu alina kalenda ye Katonda gye yamutegekera. Ky'olifuna ojja kifuna, ky'otaafune tojja kukifuna. Ne bw'onotta, ne bw'onookola otya ojja kuba tojja kukifuna. Yenze Sheila Adita, katwesange mu comment section.